power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Kasubi kunga. Kunga. Kunga Mugema kunga. Kunga. Kunga Kasubi zoni ko kunga. Kunga. Kunga Mulwanyi kunga. Kunga. Kunga Petu Bisobola kunga. Kunga. Kunga Tebalina Cheba Tugamba kunga. Kunga. Kunga Petu Gana Protest Party kunga. Kunga. Kunga Bakapome de Ibamu kunga. Kunga. Kunga Bino Byabalwanyi kunga. Kunga. Kunga Batuleke kunga. Kunga. Uno tugoba musamba kunga. Kunga. Ulabino. Ulabino. Sogeza kuimba mwaka imba. Chuka chuke bina bina mama. Museveni agenda mama nyabo. Chuka chuke bina bina mama. Museveni agenda mama nyabo. Chuka chuke bina bina mama. Museveni agenda mama nyabo. Chuka chuke bina bina mama. Museveni agenda kunga. Musajja mukuru musajja mukuru NUP everywhere banange owanatibula uyo nachifuma banange Sulaimani Chiwanuka agenda okugenda chifuma banange uyo Sulaimani Jagala kusiga zako kwa Tanzania sina kusula. Jambo analoswa mkeo wangu. Sula nachifuma abantu atayina nachifuma banna Okelo bananga abantu bena chifuma ombaka wa mauyo Sulaimani ombaka w'ensonga agenda okugusa ensonga zena chifuma banange kyemanyi bwe ekintu byonna yabikola dda ebintu Sebo Chetagisa mwaka mulamba okufuna sente za PDF oba ino kulenga eziwera nga 10 kugenda ku PDF ofune sente ezo asasiro yakutikira abantu mu kitezi naye tewali mbeera yonna yabateekebwako baba miliyoni 2 eso akulisa yadde omutwe emyezi ebiri naye tulaba wano eno mu palamenti babadde obukadde 100 bayisewo ebiteeko ebijigiriza omuntu wa wansi bakoowola bannayuganda mu buli nsonda y'eggwanga muveeyo mwogeze eddoboozi limu tekimala kimala bwe tunaba tetuvuddeeyo 2026 kulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert embeera tegenda kyuka olwa Katonda n'ensi yange koze bulungi njobyogera kyatawulikazi nasangawo ekibba ttaka kimpadde nnyo nnyo amaanyi nti nagaana okukolagana n'ababbi b'ettaka n'engoba bagobe nasanga babba abantu okufa obufya so ekyo nkimazeewo
nzimbi administration block okukyengera Town Council tabaddewo, nguze emmotoka 4 okukyengera Town Council zikola emirimu tezibaddewo, pikipiki 5 tezibaddewo okukyengera Town Council. Nekola installment mu ez'ebitaala street lights mu byalo, eyo mu Black Sports babadde battira abantu n'okuzza emisango nembiteekayo, nendobinga wifi 2 okukyengera Town Council. So n'extra budget gye nasanga kawumbi kamu ne million 8 kati eri ku buwumbi 4.5. Abantu balabye enkola yange ne transparency yange oba transparent obwerufu wange ne bagamba nti nno tukusaba. Enjawulo eriwo ku babaka ba paalamenti abalala abasigadde nti bo bajjanga be basaba abantu nti munyambe munonde bwe nnonda njagenda mbakolere kino, naye ate nze abalonzi be bansabye nti jangu tukole ki otukiikirire mu paalamenti. Enjawulo eriwo, nina amaanyi nga bwe nkugambye nti nina ate nga mbadde consistent eri ekibiina ya National Unity Platform. Nze nno natandika ddala ne President Kyagulanyi mu kalulu ke ddala ak'ekyaddondo nga ajja kuba member of parliament. So sitandikidde mu National Unity Platform and consistently mbadde consistent. There is someone who can be consistent. Empapula ze muzimu. Jangu n'empapula ze. Bw'oyitawo buyisi. Bananga yo mbaka wa Mpigi. Yoyo mbaka wa Mpigi. Onale Namboze. Akomawo ye mbaka abaddeyo. Ye mbaka abaddeyo. Wabula era akomyewo okunona empapula. Ate nga byonna abikoze. Abantu b'Empigi ndowooza mukiwulidde ekintu ekyo. Abantu b'Emityana Honorable Joyce baagala naye atuuse okujja okunona empapula ze asobole okuba nti nno azzizibwayo oba akola ki. Mityana tugamba Mityana mulimu Mityana municipality, Mityana North, Mityana South, ebisujju byonna ebyo aba Mityana district. Oyo Honorable baagala Joyce ye amaze okutuuka okujja okuba nti anona. I am here to submit my expression of interest forms to contest as the woman member of parliament for Mityana district, the position that I'm holding as we speak. Thank you. Colleagues, most of our friends. Mu tenayo ey'emyaka 5 ewedde ate oyolekedde n'ekitogenda okukola. Naye nkakasa nti nga abagoberera nga abamawulire tumanyi nti mu palamenti waliwo ebikolwayo ne mu kitundu wabeerayo ebikolwayo. Bwe tugenda
ngenda ku ddembe ly'obuntu manyi nti kumanyidde ddala nti mbadde musaale mu kulwanirira eddembe ly'abakazi naddala era mmanyi nti mwalabako n'okwekalakaso kwe nakulembera era mmanyi nti okuva olwo embeera naddala mu kwegazaanya okuza olunaku lw'abakyala n'okwefunyiriza ku by'abakyala yakyukamu olw'ebyo si ebyo byokka era eddembe naddala abaana baffe bumanyi ababadde bakwatibwa ababuzibwawo nakola documentary namba gye mmanyi nti buli omu yagiraba the missing 18 bannange Shamim Malende waatali abaana battu bo bamukiikiridde Shamim Malende waatali abaana battu baba bamukiikiridde bazenga abasibe engeri gyali looya gyawolereza abaana ba NUP n'abakolamu omulimu gw'okubajjayo nayona gye baba mu makomera okubanoonya gye babeera babakwatidde bambi basazeewo okwambala bwe batyo abaana ba Shamim Malende. Shamim Malende tetujja kwerabira nti ali mu ddwaliro Agakani e Kenya akyafuna bujjanjabi so abasibe baffe bo bwe batyo bwe balabise abasibe baffe bo bwe batyo bwe balabise nga bazze okunona empapula z'omubaka asindise busindisi amuntu nga bwali looya era asindise gundi we okusobola okujja nti amukiikirira beebo abaana ba Shamim Malende bangi nnyo naye Chairperson comes from a 1st October. Cannot hear anything from you. My name is Shafi. I come to give the funds in the stroke to Asuli. Thank you. Namulindo wuyo ye asaze wajje atyo abaana b'eggomba Flavia wuyo azze okulaba nti naakomyawo empapula ze mukimanyi bulungi nnyo yagenda n'azijjayo azikomezaawo olunaku olwaleero Olivia Katendese ndi ku kamera banange just Mama Gomba mubeere bakakama abantu b'eggomba Mama Gomba wuyo Lindako. Gomba. Huyo Flavia.